Okulabula kuno okujjidde mu kaseera ng'okulwanagana mu ggwanga lya Ethiopia kweyongedde era okusinza ku ssaabawandiisi w'ekibiina eky'amawanga amagatte Antonio Guterres bwe watabawo kikolebwa eggwanga lya Ethiopia lyolekedde okufuuka amatongo mu kaseera akatono. Ennaku ntono eziyise eggwanga lya Amerika lyategeezezza nga bwe batalina basirikale bakwonoona okubatwala mu ggwanga lya Ethiopia okutandika okulwana entalo ez'omunda era basabye omukago gutwala amawanga ga Ssemazinga wa Africa okubaawo ne kye bakolawo. Ng'asinziira mu ggwanga lya Colombia, Antonio Guterres yasabye amawanga ga Kirimaanyi n'aga Ssemazinga wa Africa okwogeza eddoboozi eryawamu okomya okulwanagana wakati wa gavumenti ya Ethiopia n'abayeekera okusobola okulaba ng'ebyenfuna by'eggwanga lino biddamu okusituka ssaako bannansi okuddayo ku mirimu gyabwe okunoonya ekigulira amagala eddiba. Okunoonyereza okukoleddwa ekibiina eky'amawanga amagatte nga kiri wamu n'ekitongole ekikola kulwanya eddembe ly'obuntu mu ggwanga lya Ethiopia bategeezezza nti okutyoboola eddembe ly'obuntu kweyongedde omuli okukabasanya abakyala ssaako abaana abatanneetuuka okutulugunya abantu n'ebikolwa ebirala ebisindukiriza emmeeme ebikolebwa amagye g'eggwanga lya Ethiopia ssaako abakambwe aba Tigray abakolagana n'abayeekera aba Amhara ssaako amagye g'eggwanga lya Ethiopia abasalawo okutambula n'abayeekera. Okusinziira ku kunoonyereza okukoleddwa ekitongole ky'amawanga amagatte mu kaseera kano abakambwe bongedde okufunga ekyonga era bategeezezza nti amagye g'eggwanga lya Ethiopia batandise okugakuba nga bagasembereza ekibuga ekikulu ekya Addis Ababa nga bejjidde mu kaseera nga ku ntandikwa y'omwezi guno gavumenti yalangirira akaseera ak'akazigizigi mu ggwanga eryo n'omulangiri bannansi ba Ethiopia okolagana ne gavumenti okulaba nga basindikiriza abayeekera bano wabula abamu ku bannansi basalawo okolagana n'abayeekera nga bawakanya engeri gavumenti ya Ethiopia gy'eddukanyamu emirimu. Mu bitundu by'amambuka g'eggwanga embeera eyongedde okubijja ng'abantu obukadde 8 mu kaseera kano beetaaga buyambi ate abantu emitwalo 4 ebyokulya bibaweddeko. Abasoba mu bukadde 2 basazeewo okwabulira amaka gaabwe bagende mu nkambi z'ababundabunda nga n'abalala emitwalo 6 basazeewo okuddukira mu ggwanga lya Sudan gye baba bayiyiza obulamu.